Abavubuka abegattira mu kisinde kya Jobless Brotherhood basabye Minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni Kataha alekulire emirimu gya ministry. Tusaba mukyala Janet Kataha Minisita w'ebyenjigiriza mu ggwanga lino lekulira nga munno Deputy Executive Director bwe yakoze ebintu bikulemye. Kino kiddiridde President Museveni okuvaayo naggala ssettendekero w'e Makerere okumala ebbanga eritali ggere olw'obuvuyo obufumbekedde ssettendekero ono era ng'abavubuka bano bagamba egyo si mirimu gya Pulezidenti wabula gya Ministry y'ebyenjigiriza nga bwe giba gimulemye tebalaba nsonga lwaki alemera mu ntebe. Tulaba nti Mwami Museveni naye yakkiriza nti mukyala we Janet Kataha yali tasaana kuba Minisita wa byenjigiriza. Era okuggalawo university nga Minisita asirise akwata ku byenjigiriza feke tulabanga akabonero ak'okumugyamu obwesige newankubadde nga tannalekulira. Okusinziira ku Gilbert Mayanja nga ye mwogezi w'ekibiina kino ekyokuggala ssettendekero ono si kye kyabadde kisinga wabula gavumenti yandibadde etuula n'akakiiko akaddukanya ssettendekero ono ne bateesa ku nsonga zaayo. Ekyabadde kisaana e Makerere kwe kwogerezeganya mu luzungu kye bayita dialogue. Abakulembeze b'abayizi abakulembeze b'abakozi ne abatwala university ne government twabadde tubasuubira kugenda mu nteesaganya y'engeri yokka gye twadde tusobola okumulungulamu ekizibu kino. Akaediimo k'abasomesa e Makerere keekuusa ku butasasulwa ensako zaabwe okumala emyezi 10 ne bakomba kwerima obutadda mu bibiina kusomesa. Mu kyo abayizi nabo ne beekalakaasa olw'obutasomesebwa ate nga basasula ebisale by'essomero nga kino kye kyawaliriza President Museveni okuggala ssettendekero ono okumala akaseera akatali kagere era ng'abayizi bonna baasibye ebyabwe okudda awaka. Ku lwa Kingdom TV, Madri Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.